atumaliriza omulungi yakatulawo naye nga tubeerawo Monday paka Friday twongera okujukiza program gy'oliko bakiyita Echencha Seguya omusama ebitagambika babuze kabantu baffe muli mutya naddala mweno maye ekigambo ekyo kyankwata nnyo oba kyava ebitagambika kati nyina mukwano gwa bamita Alice Kisaakya abeera London naye buli kaseera mpereza message ekigambo ekyo ebitagambika bobyebyo nange neyinsobera nga kyekyo naye ababeera Bulaaya nga mulaba nnyo obukedde mmwe musingira ddala mu butuufu kuba ate mmwe mwerekereza emirimu n'Uganda tulabe ku bifa ewaffe kuba ebiriroko serious kakati ndowooza tutandikire ku Sam Mukasa ba Sam twasuubizza olwaleero Sam ono okunnyonnyola ebiriwo kati olwavudde wano kwogera ku Sam nankubira essimu Mukasa omutegedde atamutegedde manager wa King Saha yali manager wa Chameleon mukoddomi wa Eskembuka kakati omukulu oyo ye tamanyi nti ayina erinnya abantu bamumanyi yerabidde byonna bye baamukolera twabyogeranga wano kati yaga nti nzaani gwe mwogerako yayombye nnyo ate we twamuwaana nga teyayomba ekyo nakibuuza twamuwaana nti waaye bakuyiyemu ekyuma muko akavinyo muko yaliko mu bigategatte namubuuziza Sam bwe baakuwa emmotoka ng'omuko twannyonnyola nnyo wano biki seriously era nawe no kati ekyakabi bw'oyogera ebirungi abantu takuba wadde akasimu kugamba nti ng'ompaanye nnyo kati bw'oyogera kyawulira si kirungi awagambira oli musajja mubi naye no singa asooka okugamba kubiri weebale nga kituufu kyekimuliko kakati ekiriwo mukyala wa nti yanobye naye ate nze eyampadde olugamu yange nti ate oli mubi nnyo omukazi yanobera ebbanga gibuvuddeko kati gwe wabitegedde butegezi nemwe nti omanyi abantu bangi nange olumu sikola ki ne mu nsi n'ebitabo by'amawulire waliwo kyaba kita dynamics of mass communication kiraga amawulire aga reporting bamatono kuba tetubaayo ate mwe muli bangi nnyo ensi erimu billions okay Sam yaŋŋambye mukyala wange tebikukwatako Sam nanziramu naŋŋamba Seguya ndeka oba ebbaala yagitunda yali ye omanyi ebbaala Sam ono yawa nti omukyala mugita Red Line Pub ti omukyala mbu bwe batabukaawo n'atunda ebbaala Sam yalowooza nti oba yagitunda naye oli yaŋŋambyange nti bo bennyini bakkaanya entabwe yava ku Sam okufuna omukyala omulala ng'ate alina gwazadde muki omwana kale oba girlfriend yaga nti girlfriend buli gwe mbeera naye abeera mukyala wange sibeerako nze ndi promoter kati sooka tuwulire Sam bye yayogera nga sinnaba kwogera bintu bino eggulo kasi tesinsuwina ebyange byejyajo okugira mu mpapula z'amawulire nti munaye abantu baagala okubimanya yensonga lwaki tukutuukirira teyagala kubimanya omutawuli gwatamalina kumanya ebyo nno ebyo ebya famire sirowooza nnyo babinyumira abantu nzinga osali nnyo omuntu w'amawulire sirowooza nti ebibi byange ebintu oba mu famire waliwo gwe bidda okwatako ennyo kyonna kyekiri waba gyali oba taliiyo kubanga ne waba gyali funa gwe ŋŋamba mawulire nti gyali eka so ne waba taliiyo it doesn't make sense at all okudda mu mawulire ŋŋamba nti gyaliiyo oba taliiyo nali muwadde naliwadde gyakati nze maali tunze nti balite gwe naliguzizza bamugambe nti ono ekitegeeza yatunze gwe waliwa ye yalitunze maybe yalitunze nze kimanyi wali waani n'ebbala lirye nze omukyala eyanobye ebbala lirye mukwano wanje ebyange ebintu byange si byamawulire a person of the society okuddawo ennyo nti ate onoola kino kyekyaliwo kyekyo kimukwatako no it doesn't it's incorrect kakati naye ng'ate byayogera owulira bambi wadde yagambye nti omukyala lwaki onjogerako nze omanyi nyina omukyala yanobe nanobeseza ku mukyala naye ng'ate byayogera owulidde nti ebbaala oba yalitunda nze simanyi oba kwega singa libadde nga bakyali bombi yalibadde akola ki omukyala oyo amuyinamu n'abaana eyagenze so waliwo ensonga yonna gye mwafunye yamutute anti ŋŋambye omukyala yateebereza ti onayinza okuba afunye omuki teebereza kati kubanga naye teyalina bujulizi
Sam abeera n'abantu bangi on the other hand nga promoter ate kwegana yafuuka munene lwakuba abyigana n'ebyebyo kale abamu baga nti ddala ayina naye ate omukyala waagendera awali omukka tewakulaki muliro ate mukyala wa Chameleon yetayagendera ddala oyo ate byatuwanvuyeeko luno Daniela yasibira ddala serious era Chameleon alina olutalo oluzibu baluyite kafungulankete lwa mukyala kola ki kunoba nze nagamba kuvanga 3 October 2016 Father John Scrablino yafuata Daniela omuto ebintu byatabuka yoyo yali akakkanya embeera kati ono bwanoba Chameleon naddukire wa Father at least nakaka chovola Chameleon yali amutya nga 11 August 2010 nagumu lo yasira muka eri Sheikh Ndirangwa namuteekako bikinamutoza shahadu nga binabe nebyo bwe yasiramuka kitawe namuzaluka Gerard Mayanja nagaana okuva mu Busiramu mama we Prof Mayanja namuwansale wiki 2 bwagaana okudda amusaluka naye nagaana Father John wagamba Daniela vayo deka Chameleon yawandikira buwandiki Sheikh Ndirangwa namugamba nti nsonyiwa eddiini enjo givuddemu y'Obusiramu era sikyali Jafar Gaddafi nzizeyo mu Joseph Mayanja kubanga atidde Father eri kati Father we yafanze namanya nti there is a big problem now bagenda tawuka era kyovolaba olutalo lw'Ennis Papa lote lugenda kuggwa kati okutuusa ndozanga omukyalo yakoze eki azzeeyo ye Daniela ali wa mukwano gwe eruzira ate naye teyagenda wa Father okitegeera ebbiina ku parish St James parish kubanga Father taliyo nga bwokitegeera abaana bali ddawa ali nabo era kyekisinga okuluma Chameleon kale oba yaligenze naye abaana bange baana balamba naye nga alina obudde obeera nabo atabulina naye oba oyagala obalengereko awo so kale ngagasi papa yamuteekamu ssente lwe lutalo ababiri abo lwe bakola ki luyinda nno ate lwatabuse lwakutte diversion kwega luyina version kika naye nabo bamukwano boola kuva dda Chameleon ne Papa nnyo era oyinza n'okweka Chameleon ng'ali mu motoka ya Papa avuga agenda ate bavaawo n'olengera Daniela ng'ali mu ya Papa kati baga nti lwaki ate oyamba Daniela naye ni mwena nze mbasaamusenge nze ndi promoter wo nga Chameleon bwe bityo kale aluna mbiru mukazi we abakyaga amoyire kuna golesolero ga kunoba kwejanga kikicho atuleta mukumalala tabukamo waluga gono twamwogerako naye katumuddemukko kati bamwadde emyezi egi ena okuddamu okuwona ena yagamba si ttalo kati yanyumiza emboozi namusanze mu ddwaliro nga bamukolako nannyonnyola bojje byakkidde ng'owulira ddala Vincent Segawa embiranyi yaabwe leero yagyogedde bulungi alina olutalo yalukkiriza ne Vincent Segawa kati tulabe ono walukagga byannyonnyola ati kuzimbye nnyo kuzimbye nnyo tolaba kuzimbye nnyo wabaki naye ddala nnyonnyola bulungi kati leero bamenya tesitino timu tusambira magita life team eri awo Mmengo kisawe kya Mmengo primary kakati leva yamera alikola cross ya msemu 11 nenkompya ne guvaawo yena jasanga meeting awo kubona akulinjawo okuta joint ne fadisi location kijja kuona myezi enanja kuba nninnya tulaga wamenyeka wenyini kakati wano mu joint ene yakyuka ndio oli omusajja anonya kola ki muwadde majja mukikofika kwa ina sente nonatandikirawo yanegera nabwegayiriza Segawa bali kale naali omugema ambasada sali ne bokubira mugema bajja kubonya ongereza ku lwange kuli nizoera ennyimba bbiri nga badde ayongeddeko kola ebivulu ate agenda kuleetawo ate yembeera eraga abantu ya bukyayi ng'ate n'oli kikofiira nkyayi gwe nasooka okuteeka mu luyimba aye ne gwensise naye akoze eki ono talina bukyayi ono anoonya linnya ate obola simuddamu bw'omuddamu biba bitya kati bw'omuddamu lufuuka olutalo ekiva mu lutalo nga kafuuka akatalo
ekiva mu katalo nga kigejja nga lifuuka ettalo. Kye nagambye nti oli wa ttalo. Omuwulidde kati amaze nagamba nti ttalo. Onzijukiza nti nnyonnyola lwaki yagambye ettalo. Kansooka ennyonnyole bino. Kyabadde annyonnyola ku oyo Vincent Segawa gola byalina award nti nno Segawa oluyimba lwa twasoma Kalwera olwono walukagga lwe lwaleeta obuzibu n'oyo omusajja munne bwe basoma Kalwera kati oli n'akola naye olulinga lwera kakati bwe bamala ono Segawa n'ayomba mbu oli bakkanya balukole bombi n'adduka n'alukola mangu. Ani walukagga? Segawa yanenya walukagga nti baateesa balukole bombi kyatusoma Kalwera n'adduka n'alukola mangu oyo walukagga kati Segawa naye n'agaakankola olwange mbu n'anenya walukagga tayagala bali bakube luki oluyimba olwo olulwe kyokka abalala baga naye yennyini yagenda nga agamba oluyimba lwalukagga mulukole ki mululeke kati nti mufunze bali balwanira luyimba. Kati kyayogedde ku kikoofiira nti walukagga yasooka kuteekamu DJ kikoofiira nti naawe yongereza okwo ku kyatusoma Kalwera paati 2 lwoba oleeta Sisiri oyo andi bamukazi akulya Sisiri Vincent Segawa n'amugamba nedda lwaki oteekawo kikoofiira teekawo nze ffe twasinga osomoka kati najjawo kikoofiira ate kikoofiira n'anyiga ate nono gwe yateekawo n'amwogerera njwanjwa otegedde kati naggambye ombuulire ettalo alyogera katya omuwulidde bw'agamba ani ze namugambye nti lino ttalo lirabika etagga obimanyi nti nkumanyi oyinza ogaba kuba ndobo naye ettalo lyalimu kati kwekuga nti bayinza okuba nalinamu akatalo kange nga kajja kati ne bankuba endobo ne lusooka okuba olutalo lw'oluyimba ne kafuuka akatalo kali lifuuse ettalo kali naye teyeekakasa kale agamba si ttalo naye ali awo eno wajja bamujjanjabira waabali baawo byebyo kale tukyalinawo oweddemu ayisha walayi mpozi nga obudde tebuliwo naye ambasada Sali e South Africa yawonyeyo buwonyi omanyi gyabadde kale alina gwakabasanya namuleeta enja omutegedde omuyimbi oyo tujatandikirawo onako nekyabasibu ne banyabo naye nga tukujukiza emisinde gya Bene Bokere TV etadimu akasente ne bannaffe aba Airtel kuwano ku reception yaffe abakyala bazitunda Dora Namalage manya gange Sama Josephat. Good morning.